Abafumba battiddwa mu ntiisa David ne mukyala we Deborah Mutaaga batuuze b'e Rugonjo ekisangibwa e Nakiwogo Ntebe. Bano babafumise ebiso era nga kigambibwa obulumbaganyi buno bwabakolebwako ku Sande ekiro ku ssaawa nga 3 oluvannyuma lw'okusiibula abagenyi be baali bakyazizza mu maka gaabwe. Brother wange ne sister wange babadde babakolera bato bange. Kati ku kyatuukawo ku olwo ku abagenyi bwe baaliwo bajja abagenyi 7 nga kuliko abakulu 2 abavubuka 4 nga kuliko n'omwana omuto omu. Kati we bamaliriza okukola ebyobugenyi biki abagenyi ne bagenda bafuluma ssaawa ng'emu. Kati ne brother wange ne sister wange nabo ne bafuluma kubanga era brother wange yateekako n'amasannyalaze ago golaba gali ku kikomera era nago yaleka agataddeko. Muzeeyi n'aggalawo gate omuzeeyi omugenzi gate bagigazisa remote ziba ziwera ssaawa 3:05 ng'abaana batuuse ewaka nga mami akuba essimu naye omugenzi kati ng'amuyita Ronald mukomeewo ukomawo tulumbiddwa gye wano dadi ali bubi. Kayigwa Fred Mulindo ssente wa bbanga Nakiwogo agambye nti yafuna essimu okuva ku Daffin muliraanwa waabwe ng'amutegeeza nti bamukubidde essimu tibalumbiddwa abatemu. Mukyala ng'akuba essimu yategeeza neighbor nti balumbiddwa abatemu ab'emmundu. Era bwe yankubira essimu ne mugamba nange kankubire security agencies tulabe bwe tugenda okuyambako embeera. Agamba batemye ku poliisi ebyembi yagenda okutuuka nga battiddwa era ng'embeera gye yasanga yalaga nti waliwo ensasagge. Kyamazima twasanga nga gate nzigule nga waliwo omuntu kuba twali tetuna confirminga nti afudde naye ng'omwami w'omu maka ago yali asuuliddwa ku gate awo tulinnya waggulu ku kalina okutuukayo nga n'omukyala yali attiddwa. Kyamazima omukyala yali embeera gye yalimu yattibwa bubi. Titwamusanga ng'oleda ayambuddwa tetutamanyi oba waliwo embeera endala eyamutuusibwako. Emikono baagisanga we bati ng'ate n'amagulu nga nago ate ng'ali bwereere. Ategeeza nti awaka weetooloddwa kamera ng'ebifaananyi byakwatiddwa byalaze omusajja yabadde ayambadde masiki nga yayitidde ku muti gwa ovakado n'atuukira ku musajja yabadde mu nnyumba. Annyonnyodde agamu ku maloboozi agaakwatibwa kamera z'awaka nga galaga nti omutemu yabalinako empiiga. Emirambo gyaggyibwawo ne gitwalibwa mu ggwanika era nga poliisi yakutte abakozi b'awaka 2 okuli Angela Nakalema ne Ronald Goloba babayambeko mu kunoonyereza. Bano baganda bange of course be basookerwako okubuulizaako kuba be baali babakolera. Sister wange ne muganda wange bato bange bo bali munda. Kati kamera eziri ku kizimbe kino mpitirivu obungi, so tusaba poliisi buli kamu akali ku kamera bakajjeyo basobole okukola okunoonyereza okutuufu. Ebitala byonna byabbibwa byonna, enzikiza nnyingi, emiti mingi, era tuba twetaagawo ku bitaala abakulembeze baffe. Kitegerekese nti abagenzi bakamala emyaka 2 gyokka bukyanga bakomawo okuva mu ggwanga lya Switzerland gye badde bakolera okumala emyaka 3. Paul Zikuliza ssentebe wa Lugonjo Nakiwogo naye annyonnyodde ku byaliwo. Kyatuyisizza bubi nnyo. Abantu bano babadde bakazimba wano era bazimbawo mu bwangu mu myezi ng'ebiri ne bayingira. Bwe baamala okuyingira bajja ne banneeyanjulira era ne mbasanyukira nnyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango ayogedde bw'ati ku ttemu lino. Gambibwa kamera enkeesi eraga nti bano bazze baguze kikomera ne bayingira ne bamaze okuyingira ne bakola kibakola naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Godfrey Sempijja yakusakidde gweno ku Bukedde TV.